bwetwogera kati ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni atidde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyagenda okuzzaako era nga amaze okuwa oda zonna abasibe bonna aba National Platform bayimbulwe. Kino nno kiddiridde olunaku olw'ejjo omukulu David Louis Luwongola SG wa National Platform ogenda mu kkooti enkulu okubanja baganda baffe abaabuzibwawo naddala baganda baffe bano 18 abatamanyikiddwako gye bali nga bakulembeddwamu mukwano gaffe John Bosco Kibalama. Baganda bange nti Museveni nno kimutudde Olwa Museveni akkiriza okuta abasibe bonna n'agamba n'abaawambibwa nga tebaddangako mu kamera nabo muti bakomezebwewo bunnambiro. Baganda bange Museveni kati nno tumukutte neewaluma alabika nga akkiriza nti ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye yalondebwa ye bannansi abeesibako bwesibi. Museveni ffe twakugamba dda nti tayimu egenda kutuuka onoonye engeri gy'ojja otwetonderamu ng'otuwa abantu baffe nga munnange togiraba era twongera okubategeeza n'okubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the President of Uganda ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe lino mugenda kutuwa abantu baffe. Abantu baffe mugenda batuwa ne munabuzaabuza ne munakola mutya ne munajja abantu ku mulamwa ne mutukola diversion ez'enjawulo. Baganda bange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kigenda ku likodi era bye muli mu kukola byonna bigenda ku likodi era twongera okutegeeza eggwanga lino nti omukulu Yoseite Buhabulwa n'akabinja ke mu kaseera nga tebalina kyakuddako, mu kaseera nga bali mu kutya, mu kaseera nga bali mu kutulaga wa baganda baffe gye bali. Baganda bange twongera obajjukiza nti ke kaseera ate batuwe abantu baffe. Wake up Ugandans, wake up Ugandans, wake up Ugandans. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti lino eggwanga lyaffe ffenna nga bannayuganda era tulina okulwaniramu nga bannansi. Tusuubira nti we tunaatambula bwe bati ebintu ebinaatereramu bwe biti ebintu we tunaabitambuza bwe tuti tujja kufuna ekituufu kye tulina ofuna nga bannayuganda era tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lino buli kye lusaba tujja kituukako era one time Mwami Museveni ajja kutuwa abantu baffe. Ffe tulina okukkiriza we live by faith. Akaseera akatuufu kajja. Munnayuganda gwe beera steady, beera ready. Musajja atandise okupapala, atandise okutya. Ffe weetuli era tubagamba nti tujja kuba ab'enjawulo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti akaseera kano ke tulimu ng'eggwanga kaseera kakwebeereramu, kaseera kakwetunulamu, kaseera kakwenunula ate nga tubasuubiza nti bingi bigenda kutuuka. Bingi bigenda kutuuka. Bye mulabanga ebitasoboka baganda bange bye bigenda okusoboka. Bye mulabanga Museveni byakyazibuwazza baganda bange bye bigenda okuba ebyangu. Ffe tutambula na kukkiriza ate era tusuubira nti okukkiriza kwaffe kwe tuliko era okukkiriza kwaffe kwe tutambulirako twali kitagenda kutuuka nga bwe tukisabye era tulina okusuubira nti bano abali mu kututawaanya abali mu kutumalako emirembe nga balowooza nti bo be bategeera ennyo nga balowooza nti lino eggwanga lyabwe. Twongera obajjukiza this is the right time for us to wake up ate era tujja kituukiriza ate era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tweyanza nnyo baganda baffe mwena abakola ekisoboka okulaba nga tufuna obwenkanya. Vamos a
All right. All right. All right. That's the phone owner. She came, they sent her to you. Has she paid? Julie, you're supposed to pay the man. Hello? Yes. Send it overall. Okay. That's heard a reply which is served to us this morning as well, just before we entered the court. And so far we've received 4 affidavits replies from the Attorney General, different security officers, police officers and army officers, which are basically denying that these people have never been held by the security agency. To show that some of these affidavits are full of falsehoods, Shibalama and Damulida, who are the first and second applicants, one of the affidavits denied that they have never been in the custody of security. Yet we have it on record, including a police spokesperson, including a minister of internal affairs in 2021, Honorable J. Odongo, laying before Parliament a list of people in detention, and their names were included. They have also informed the court, the Attorney General lawyers, that they have one more affidavit. So they requested for 1 more week to file that affidavit, meaning that to file the evidence. We have also requested that after they give us that affidavit, we shall only use 3 days to make a rejoinder, reply to these affidavits, all of them. And then court has fixed the 24th of this month to come back to ensure that all the evidence is in terms of affidavits. Then court will give us directions on the way forward, on the management and getting of this case. We still think that government has a duty to account for these people, and which the judge also expressed show that this matter has never been settled. The reason why it's never been settled is that the different forums that we've been to, Uganda Human Rights Commission, Parliament, none of them came up with a conclusive accountability as to the way about these people. So they're leaving us with only one option of court to ensure that we get a remedy, and that's why we are here. And that's why all these relatives are here to demand that the state accounts for their people, because their people were last seen being taken as security agencies. And those are the orders that we shall seek the court to give us. So have you been reached by the Minister for Children Affairs and Youth? Because he's like, he wants to get these people. We've only followed it. We followed the debate in Parliament, and I know that the leader of opposition in Parliament gave him both the list of political prisoners who are in known custody and the list of missing persons. This was the second time that list is being laid in Parliament, actually the third time. The list was first taken in the Human Rights Committee of Parliament, then it was laid there by Honorable Mpuuga last year, and it was laid there last week again. And I was pleasantly hoping that just before court, the minister can produce these people, and I would have been glad to inform court that the application has been overtaken because the people have appeared. So I'm still hoping that before 24th, before we come back to court, the minister will produce these people such that these relatives can meet their loved ones, can be reunited with their loved ones. So in total, how many people are we looking for? We are looking for 18 missing people. Yes.
Uganda. Tubadde mu kooti enkya ya leero nga twajja wano nga tusaba gavumenti eweebwa ekiragiro nti ereete abantu bano oba eyogere gye yabaziika oba nga yabatta oba eyogere gye bali oba nga ekyabakumye mu busibe obanga nga tugamba tunoonyeza ebifo ebira byonna tufunye kituufu ab'enganda zaabwe tebafunye bantu bano wagye bali. Ssaabawolereza wa gavumenti oba gavumenti etaddeyo okwanukula kwayo eyita mu birayiro bakungu ba security bana era babituwadde nga tunayingira kooti babisaavinzeeko obudde bwa kooti bwennyini era balooya ba gavumenti ne basaba tibaweebweyo wiiki endala emu bategeyo ekirayiro ekyokutaano nga kitegeeza nti obujulizi bwabwe buba buweddeyo bateekayo ekirayiro ekyo nga bategeeza kooti. Ebirayiro bino okuyitamu mu lukwakwayo beegaana bebaze nga beegaana era ekimu ku birabyeko bagamba nti kibalama neddamulira nga bebawaabya akusooka n'okubiri tebabeerangako mu mikono gya gavumenti era bo tebamanyi gye beyabwe bali wadde nga tumanyi nti minisita w'internal affairs mu 2021 yateeka lisiti mu palamenti honorable Jeje Odongo ng'abantu abanebogerako nti bali mu mikono gya gavumenti. Omwami Patrick Onyango omwogezi wa polisi n'ayogera nti betukutte muli muddamulira n'olwekyo tulowooza nti byakwegaanako tubaddeko era kyekyatweta mu kooti era n'omulamuzi alaze okubuuza nti abadde amanyi ensonga zino zakuwadda naye teziggwanga kubanga ofiisi zonna zetubaddemu tubadde mu palamenti tubadde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu abantu bano tebaafuna baŋŋanda zaabwe n'olwekyo tugambye tutegeeza kooti nti gavumenti bweneemalayo obujulizi bwayo wiiki emu gye basabye tetujja bwanukula bonna mu nnaku 3 zokka kubafe abaagala omusawo guno gwe mangu. Kooti neetuwa nga 24 omwezi guno tukomewo ku ssaawa 3 etuwa ebiragiro ebiddako okuwulira omusango guno nga tulowooza nti kooti bweneeta mu bujulizi bwonna abantu bano ejja kuwa ekiragiro ekiragira gavumenti yogere baddemu basisinkane n'eŋŋanda zaabwe balabe abantu baabwe balabe amabi mwabi balabe abaana baabwe so kyekitwese mu kooti. Ekya minisita w'ebyabaana tukimanyi nti wiiki ewedde akulira oluvuganya gavumenti yateeka mu kooti lisiti y'abantu abo abali mu busibe obumanyikiddwa n'abo abatamanyi gye bali tubaddeko olwaleero. Guno gwali mundi no gwakusatu nga lisiti eteekwa mu palamenti kubanga twagitwakalawo mu kakiiko ka ddembe ly'obutwaka palamenti atwandekodoyi ne tugitwoneko mpuga n'agiteekayo era gavumenti neyanukula so gwabadde mundi gwakusatu. Nabadde nnina essuubi nti kooti olwokweyadde ya ssaawa 5 minisita ajja baleeta abantu bano ku ssaawa 4 tugende tutereeze omulamuzi nti bannange omulamuzi betwetunoonya omusango tekukyagasa kuba abantu bafunye. Olwokuba kooti etuwadde nga 24 tulowooza nti minisita alina wiiki nga 2 kuba tuleetera omusango tugujje mu kooti. Olwokuba tusinga kwagala abantu baffe tujja nakusaba gavumenti sente zetusaasaanyiza singa minisita abaleeta nga ebbanga etenatuuka. Bali bameka mpozi? Bali 18 betunoonya. The names of the people. Kati, can I just... First of all, it is important to know that these 18 people that we are still looking for, many of them were abducted in 2019, 2020, and a few of them in 2021 at the start of 2021, meaning that some of them have been missing for up to 4 years, others more than 3 years. Some people have also been asking that initially we were talking about thousands. If you go with the journalists and see the list which Jeje Odongo initially presented to Parliament, immediately after elections, there were thousands of people who he claimed were either being tried in military courts, unit disciplinary committees and other places. As you know, many of those people at the time were missing. So after we looked for those people for a very long time, eventually 18 people, many of them of course were dumped with severe injuries and all that, so 18 people are still missing up to now. That does not mean that abductions have stopped. Actually, if you see this list, at the time when we filed this case, there was another person who had just been abducted. After this case was filed, he was eventually taken to the court-martial and remanded. So we are looking for these 18 people.
who includes John Bosco Chibalama, who was abducted in 2019 on Martyrs Day, 3rd June. And many others, of course. You see we are here with the family of Damulira John, Nalumoso Vincent and others, Semudu Michael and others. So we have, of course, done many things. As you know, we've used Parliament, we've gone to the Uganda Human Rights Commission, we have even petitioned the International Criminal Court. We are not stopping at anything in our pursuit for justice for these people. If you see the documents that we have filed in court, some of them are court orders which were issued. For example, for Damulira John, there was a court order commanding the state to release him. You remember John Damulira was taken away with his son, and his son testified that they took him together with the father. He had the father crying in a separate room. When they were freed, Damulira was never freed with them. This gentleman was there when they took Semudu Michael, and you can interview him, and many other witnesses who have come forward and who shall be presenting to the court. So that is where we are now. I really, it's very unfortunate when I hear Baram speaking about these things the way he does. First of all, you all know that these matters have been to the Uganda Human Rights Commission, they've been to the courts of law, they've been to the parliament. So how can someone come up to say that the same state which imprisoned these people or abducted these people, how can they come to say we should give them another list? I don't know how many times. But the good thing is that the law last week presented this list yet again in Parliament of people who are in illegal detention and those who are missing. And we hope all these people, you saw our list had 55 names of people who are in illegal detention, although there are others who are still verifying, and 18 people are still missing up to now. And we hope all these people will be released. I just got a report a few days ago about other people who are in detention, whose family members have just approached us. So we are verifying all this information to add those people on the list and continue to demand that they are released because they committed no offense. Tuli wano olunaku lwa leero era okwongera okubanja abantu baffe ababuzibwawo gavumenti ya Museveni. Kimanyi bulungi nnyo nti bano abantu 18 abasinga baatwalibwa 19, abalala 20, abalala 21. Family zino ze mulaba zirina obulungi bungi nnyo okubeera nga tolina baawo tolina taata okumala emyaka 3 okumala emyaka 4 kyanaku nnyo, naye ffe tusazeewo okukozesa buli mechanism zonna zonna eziriwo mukimanyi bulungi. Twasooka ne tugenda eri akakiiko akedemera obuntu, ne tugenda mu palamenti, ensonga zino ne tuzitwalayo, ne tuzitwala mu kooti y'ensi yonna, ne tuzitwala ku bukiiko bwa UN obw'enjawulo. Mwatulaba nga tutwala information eno kakiiko ka UN Human Rights. Museveni ke yamala n'akola ki n'agala n'agoba wano mu Uganda, naye tugezaako nnyo okulaba nga ne wano mu kooti zino ensonga zituukayo, kubanga bano abantu si mizimu nga Wangadya bwe yayogera. Bano abantu bali real, family zaabwe zizino ziri wano. Mukyala Kibalama wali, mukyala Damulira wali, muganda wali. Bano abantu batwalibwa ensi yonna ng'eraba, okiwulira. Kati mbadde ndaba bye bazeemu nga bya buswavu nnyo. Ebimu bye baali bo bennyini bakkiriza dda, kati bazeemu era ne babyegaana. Era bw'osoma mu bye bazeemu era mujja kuba mubiraba, naye nga tebiri Musa bagezaako okwegaana bano abantu bonna okulaga nti tebabakwatangako, newankubadde abantu baaliwo nga babatwala abasinga bano abantu 18. So tugenda mu maaso n'okubanja bano abantu baffe. Abantu abamu ntera nnyo okulaba nga bagamba lwaki lisiti ezasooka zaaliko abantu 10,000. Era bw'olaba lisiti Jeje Odong mu biseera yali minisita w'ensonga z'omunda, internal affairs, yaleta report mu parliament bwe twateekayo lisiti yaffe. Lisiti eyo ng'eriko abantu 10,000 abaali mu kooti z'amagye, mu unit disciplinary committees n'ebirala. So abantu abo bagenda nga bateebwa, of course abasinyana n'ebisago abamu nga balina okudduka mu Uganda n'ebirala. Kati tukyanoonya bano abantu 18. Tubuuza balagawa, twagala bakomezeewo era eri family zaabwe. Poza ekisembayo kya buswavu nnyo twali tulaba oyo musajja Balamu ng'ayogera ng'abalaatira mu bulamu bw'abannansi b'Abannayuganda. Ekisooka bano abantu gavumenti ya Museveni yabatwala, baba bamanyi. Tosooka gamba nti oli yakutwala yawamba abantu baffe ate yeetaaga lisiti kubanga amanyi bulungi nnyo abantu baffe be yatwala. Naye era
list zino tubadde tuziwaayo bulijjo era last week mwaraba lop yaddamu naziteeka mu floor ya parliament kubanga ekisingira ddala ffe tukkiriza mu nsonga etambulira mu mateeka. Kaakati tulina minisita akwasaganya ensonga z'eddembe ly'obuntu, tulina minisita wa justice and constitutional affairs, olina attorney general wa ssaabalozi wa gavumenti, naye kati oli avuddeyo minisita w'abaana kati ayagala kwasaganya ensonga. Bannayuganda bakiraba batya ekyo ekintu simanyi, naye era ffe tumanyi nti tutambulira mu ligimu ya nakyemalira, so tubawadde lisiti ne tubagamba abantu baffe bakomezebwewo. Abamu bali mu makomera, abalala tetumanyi baki baba basibira. Bonna nga lisiti bwe mwaziraba tubabanja era twagala baleetebwe batwalibwe eri bantu baabwe. Batensaba bano abantu abamu bogereko okubanga baaliwo ng'abantu bano batwalibwa. Amanya nze Kafeero Matthew mbeera Kasubibya. Mukulu wange bwebawamba bamwita Semudu Mike. Semudu Mike bamutwala nga kuzomwezi 21 Novemba 2020. Bagenda omutwala naliwo. Emmotoka ya drone yajja neyimira saidi nemuvaamu abasajja abamu nga bali muleeya abamu nga bambadde ebyambali bya black era balina n'emmundu zaabwe. Semudu Mike ne bamutwala ku olwo naliwe bamuzijjako awo kanali mayi bamututte ku poliisi kuba emmotoka yakwata saidi z'ebigala era olwo bamutwala saa 12:00 enkeera waalwo nagenda ku poliisi amayi bamutte ku poliisi enateete natuuka ku poliisi enateete nga taliiyo nengenda ku poliisi y'ekatwe nga taliiyo nengenda ku Old Kampala nga taliiyo nengenda ku ekibuli abatugambye omusanga gye bakola ki gye bayinza bamanyi ku CID eyo gye bampeera amagezi nti agenda okulewo omusango ku poliisi ennene kuli okumpi nengenda ku Old Kampala ennaku z'omwezi 26 ne bampa reference nga nze ne bagamba bagenda munoonya. Okuva olwo tutambudde twajjako ne wano ku kooti era nawo ne batuwa biascopas ne batugamba bagenda muzza bamala ne gavumenti nemwegaana naye ate era nga Secretary General bwayogedde nga minisita Jodo ng'akyali minisita wa internal affairs we yali asoma amannya mu parliament Semudu Mike yalabika ku lisiti eyo ate tuddangamu kutegeera byaddirirawo okuva olwo bamwegaana bwe twamaliriza tetulina ssuubi kubanga minisita yamusoma n'amaana amwegaana ne batuwawo amagezi tugende ku kakiiko eddembe ly'obuntu ne tutwalayo era fayiro gyeziri bwe twatuukayo ne batugamba nabo bajja tuyambako kyatwewuunyisa ne batugamba nti ate tetwalabikako naye ng'ate twayetawoloola tugenda enaku ate twalaba palamenti ripoti Human Rights Commission gyateekayo nga bagamba twamwegaana naye nga twagala bakakasa ffe baganda ba Semudu Mike oli mukulu wange nakulira wuwe era ne national ID enkyagirina ekyatuyamba bagenda omukwata national ID yali agirese waka era nkyagirina bano batuyambyeko aba lawyer George MC natugamba nti bagenda tuteekayo omusango era tukomyewo tetwagala bintu bingi twagala bwenkanya twetaaga kutegeera Semudu Mike wawaali era n'omutwetera enkya tetuba basanyufu. Amanya gange nze Namuyanja Mary mukyala w'olukwakimatiri yatwalikako n'omwezi 23 Novemba 2020 bamujja mu katale k'ebulobe so olunaku olwo lwe bamutwala balina n'omukugo bakuba essasi era bakuba nti kirungi nti Katonda yatuyamba yawona akyali omulamu naye Lukwago kigenda kati emyaka 4 kyanga bamutwala noonyeza buli wamu ngenze mu mapoliisi ag'enjawulo ngenze mu kukwegweta ebyenjawulo nkubi omulanga buli wamu kisoboka noonyeza kati Lukwago naye ebbanga nga mumanyi bulungi nga ne bw'omulezidanti enkovu eno
mumanyi kubanga amala naye emyaka 8 Martin Lukwago mumanyi bulungi nnyo kubanga nzikirako mu mawulire omusajja bamubuuza nti olina famire n'agamba talina famire nze bba wange yalina abaana 3 yalina famire yalina abantu be tukoze interview nyingi ze batubuuziza tugenze mu human rights tugenze mu polisi ez'enjawulo ngenze ku Jinja Road ngenze polisi ya Bugolobi omusango bagumanyi bulungi nnyo sina tesitakoze Martin Lukwago bakola ki buli omu yali amumanyi ne bwogenda e Bugolobi ku ground n'obuuza Martin Lukwago baali bamumanyi kubanga olunaku lwe baamutwala buli omu yaliwo baamukwata n'abantu 10 yali wa 11 naye that very day ne balirizinga abantu abo n'oba oyagala omu ku bo kubulira solo bwe yali ng'ozze e Bugolobi osobola okukola ki okuwa omuntu oyo Martin Lukwago yali munaasi wa Uganda yalina abaana yalina famire bannange abaana beetaaga kitaabu nange kinyi nali mukyalawo gwe namala naye ebbanga gwe nali mpangale naye ebbanga okutali mwaka gumu myaka 2 bane gavumenti tusaba ngaye mwagambye nti mugenda tuyambaho omutononyeza abantu baffe lisiti mwagifunye tulinda tuleetera abantu abo tujja beebaza nnyo kuba tekina kyamaanyi kyetuleeteraza twagala abantu baffe bange tuyambe buyambi tutambudde mukazi wattu asuubi simanyi maama kubanga tutuukidde n'abantu abasinga bbala tekina nekimu kyetwali tufunye kale bannange katu neza okubala batwala ddamuliro okumujja mu dduuka ali wakisekka siddanga mukumula badde nala essuubi nti bagenda kumugulya nti waala naye batuzzeemu gye batuzzeemu bitumazeemu n'amaanyi kati essuubi nze eryepedde eeza tebaliyo naye kubanze mbadde nze nga bagenda kuŋŋamba nti oba bamuziika wali kyo kimpesa naye kati saawa zino batubatiza erinnya eryabannamwandu abaziika empewo kubanga musajja oyo yasoma bba wange naye kati atagange tamuyina yasaasire fabulika tasobola olaba amanya sindi muganda wa John Damulira. John Damulira bamuwamba 21 Novemba 2019 bamujja ku dduka lye wa Kisekka wabadde akolera naye tubadde tufunye essuubi okuva oyo minisita Balamulo yayogera ne pulezidenti n'asaba lisiti abantu bonna babadde nga batugamba banaye mugume pulezidenti yasabye lisiti mugume omuntu wamwe alabika gyali naffe ne tugumira ku ekyo naye ate kitwewunyisiza bwe bagamba nti nate tibamuyina ate nga bakonfaminga omwogezi wa poliisi Patrick Onyango yakonfaminga nti John Damulira yakwatiddwa tusenga tutambula wano buli wamu tetulina we tutatuuse naye kyanaku nti essuubi ligenda litugweraddemu ddala kati minisita sirowooza nti alina kyagenda okutukolera okubanga n'ekyokusooka asaba lisiti olede lisiti zimazeyo emyaka 4 n'ekirala okuteeka omwami Joel ku bungi nti amuwe lisiti ayite ffe abafamire kuba weetuli kifo ky'okuteeka Joel Ssenyonyi nti naamuwe lisiti ffe abafamire weetuli atuyite atumitingi then alabe kye tumuddamu naye nga twagala abantu baffe kale famire ya Kibalama ndowooza esembayo amanya gange nze Nawukera Monica nanze mukyala Kibalama yabuzibwawo mu 2019 tuze tumunoonya ebyenjawulo era twasobola okujja wano okuteekayo omusango gwaffe olwaleero lwe batugamba tukoma okubuwulire naye ekisinza tumalamu amaanyi Kibalama y'omuntu omu bwe bawandiise be bagamba nti Kibalama taliyo Kibalama emabega prime minister yavaayo n'agamba amanyi Kibalama
John Bosco waali. So kineewuunyisa olwaleero okuba nti baleese ebbaluwa eraga nti tebalina kibalama John Bosco. Ndowooza Balama anaakomyawo abantu bano nga bwe yeetemye ng'ate mutuukiridde woofiisi eziwera teri kivuddeyo. Kyonna kyayagala kubanga tuzze gavumenti esaba amannya g'abaami baffe bagawaddeyo ffe kennyini tugenze nga ku human rights tuwaddeyo amannya kati bw'aba yazzeemu n'agasaba kasita baagamuwadde ffe tulinze kulaba kivaamu kubanga n'olwawo lwennyini twadde tumanyi nti tujja kufuna abantu baffe n'omusango tetugenda kuwuliriza naye kitwewuunyisa okulaba ngu ate bafulumya ebintu byanjawulo so tetujja kufaayo ku ki kyonna kasita lisiti baazimuwadde kyetwetaaga be bantu baffe bwe baba nga tebaliiyo batuwe emirambo gyabwe tufune we tugiziika tumanye nti abantu baffe baafa. About your husband's disappearance. You've done been helped. But now Minister Balam pledges to help you after several times operating different offices. Do you think this might be the last chance for you to get back your husband? I heard about the minister when we asked for the names of the missing people, and we were happy. We were like, we have gotten a solution to the answers that we have been looking for. And today, we thought that even the court was not going to see that our people were going to be just being brought, just they were going to bring them before even the court sits. But surprisingly, they are telling us that our people are not there. But we don't know exactly what to do. The same government that is writing to us that they don't have our people. It's the same government that came out. The Prime Minister, I think, is one of the government people. He came out with a list that they have Mr. John Bosco. Now how comes that they said us Mr. John Bosco is not to be here? So we request that as Balam asked for the name, please just help us. We don't want, we are waiting for the good results of the people. We shall not say anything. Let's wait. We know that you will bring those people. abamu tebabogeddeeko naye kakati katuzitemu naye tebatubona kisomuliiki beetaaga okuddamu tegeerera takijagabisa ennyanga naye kansubire abali wano bonna balipootinga poliisi wamulya kubanga nalabe bakyogerako ate nebakimanyi different abamu bagenda ku human rights commission abamu bagenda wasika tulabe ekyomukooti ebirala byonna byonna banange mubeereko sawa satu kuja kwa basasa bolo ne manyi janja salamu ngabiri munye kuja kwa bolo Gentlemen, introducing the winner of the International Competition Audience Prize, winner Cinema for Peace Award, Oscar Academy nominee and BAFTA Awards nominee, live in the UK. Joe Blinks Events and Firebest Entertainment presents the return of the Gladiator, the People's President, His Excellency Bobby Wine. After 10 years, he is back on stage alongside Nubian Lee, Gabin Jate, Dax Vibes on the 20th of April 2020.
2024 at Crystal Palace National Sports Centre, London, from 3 p.m. to 10:30 p.m. Gates open at 12 p.m. Entrance is only £50 standard, £70 bronze, £100 gold, and a gold table at only £1,000. Don't miss Bobby Wine, the People's President, live in the UK. Powered by iView Properties Limited and Joblinks UK Limited. This year's presidential election could see 71-year-old President Museveni serve a 5th term in office. No leader has ever handed over power peacefully. This is a military regime dressed in a civil facade. We have the Honorable Bobby Wine with us. As a matter of fact, I would now agree that Why is my husband held in a military barracks? If I could see him, then I would know what I am actually dealing with. Our Bobby should be released. I would rather represent the resilience of Ugandans. We stand for equality. Ebbeera bw'etyo bw'eri mwami Yoseri Tebukabulwa twongera okujjukiriza nti tuwanditadde abantu baffe, wanditadde mikwano gyaffe, wanditadde baganda baffe abo bewasiba nga tebalina musango, bewasiba nga tebalina kye bali bakoze, wabula nga gwe wasalawo basiba olw'okuba nti olina ebigendererwa byo. Twongera okujjukiriza nti bannayuganda bategeera nabo bamanya ekituufu era one day one time byonna bikole ojja bimalayo.